timu kimenke muliwa timu kimenke mu mulina amasanyalaze wakasajja wakufa okitegeera timu kimenke mu muliko ekimenke kyawanise dda kijje London buli kimu ne kikyuka amakubo ne bagaggala ne bakola buli kibu n'abaddamu nga nti agenda mukuba bamutwale mu ddwaliro London ne balaga nti nno ne kuholo bamugobyeko tebaagala violence naye nga abantu badde basazeewo ne bagamba oyo omuyayi talina kulinnya ku stage bajja mukuba obucupa okitegeera Palaso bada kuwa machupa Landa bada kuba buchupa ku stage bamubi kimenke kiyingiddewo visa twaziwanise eno weekend tugenda kunyumirwa wakasajja wakufa era namabali abadde bagala okunyumirwa Palaso bambe bwagizi betu basaasidde naye mujje twamulaba dda tewali kipya kyagenda kuyimba kiri awo ayimba ku byalava nyimba ze nnungi bambi Palaso n'endi mubi ne teri kipya enyimba za labu azimbide banga ddene ne mufuna divorce wano ne mwawukana buli lukya kugamba tewali kibazimba katulire ku mwana talina stress atatukubya stress ayimba ebiriyo efe twagala okuwulira fe twakoba stress twagala omwana akuba ebimba bwebityo temuzijukiza lockdown bintu twagala ebyo nayimba ku X oyo mwana mulabe edduka nagamba ze city ya danger bino bana betwagala okuwulira kati sawa zino watuzaamu amaanyi mu life okitegeera sibana bannako biki ayimba ku mukwano yekenyinyi tanafuna mukwano naba badafunye omukwano badivorcinga nga buli lukya baawukana buli lukya kati twabikoowa team Alenskin mukulikeeyo nnyo mwebale kulwana lutalo kigenda kuggwa Palaso tagenda kubeera ku stage Alenskin yagenda kiggala muzive kumanyiga abantu gagenda wala management ewaya hole nyine wandikidde Palaso ne mugamba sebo tojja kujja kuba ku stage ya kweta buvuyo kwesiruwaza kugenda kuwandika na wandika nti no musajja bajja musanga mu ddwaliro promoter tayina ku booking hotel kati mitinga babisharinga n'abasajja ngabo babamanyi tukuli wa buvuyo nja kusobola no kwesanga tazina London lwa buvuyo ngobo ze kubulira kubanga London ndagala babasajja bazamagiriza twagala abantu babuvuyo ukasola gamba buvuyo bukomye Eric City ne kasobolete bungereza kiba kiganye fetwa ine fujo nga tukyali batonga kyali Uganda niyo twajja nbichuka tulaksinga twategere embere eriwo nga tebikyakola wano ekikyusa obulamu bwaffe so kati byebyo bambi wakasajja wakufa mugende mwebike namwe abadde abazizayo emmeza mwebale nnyo abadde abawagizi ba Palaso kubanga bambi abawagizi ba Alenskin badde bangi nnyo abali Alenskin nga tebalina bagenda tuula n'emmeeza zammwe zonna bazitutte abazizizaayo mwebale nnyo London fire kati wakasajja wakufa sife tubazaala bless